Yes, mu mawulire ge tulinawo ebya ambassador w'eggwanga erya Uganda omuzungu mu ggwanga erya Belgium mutwogerera nga si birungi oluvannyuma lw'okuba nti waliwo ebizuuliddwa ebintu bino nga biswaza eggwanga erya Uganda. Jjukira ambassador ono abajjukira obulungi ennyo gye buvuddeko ndowooza gwali mwezi gwa kubiri. Omukyalo ono munnansi w'eggwanga erya Netherlands kyokka ate nga ye ambassador w'eggwanga erya Uganda e Belgium n'amawanga amalala agali awo nga bwe ngenda okugamba amanyiddwa nga Miriam Black. So omukyalo ono owuliriza ebimutuuseeko. Embassy y'eggwanga erya Uganda e Brussels waliwo ebizuuliddwa, waliwo kye bayise missing assets waliwo assets ezigambibwa okuba nti zimisinga kyokka nno ku embassy. Huge debts, waliwo amabanja agatalina ga bulijjo, amabanja nga mangi nnyo mu embassy. Waliwo kye bayita zero performance score ku embassy ey'eggwanga erya Uganda e Brussels, kye bayita Uganda's Brussels mission. Wuliriza, waliwo kye bayita idle diplomacy, okubeera nga n'emirimu girabika tegitambula bulungi, sinakindi okubeera nga bwe babeera mu office yaabwe babeera beesuuliddeyo gwa naggamba. Kakati ngenda kutuusaako ebivudde sayidi eyo ogenda kutya, naye teweerabira nti ambassador ono akiikirira eggwanga erya Uganda kyokka ate nga si munnayuganda newankubadde ng'alina obutuuze bw'eggwanga erya Uganda nga bw'ogenda okulya. Naye oba ng'obadde otambula naffe nkakasa ng'ojjukira bulungi nnyo amawulire ge twakuwa oluvannyuma lw'akalulu ka 2026 nga kaakaggwa. Mujjukira ekyaliwo European Union Parliament bagende maaso n'okuba nga bawa omwagaanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogereko eri EU Parliament. Olwamala okubaako byayogera eri Parliament eno, Parliament negenda maaso n'okwekenneenya ebibadde bigenda maaso mu kalulu, ensonga nga bwe zibadde zitambula. European Union Parliament neesamoninga omukyala amanyiddwa nga Miriam Black, so agende maaso n'okuba nga abitebya kubanga ye ambassador w'eggwanga erya Uganda era ku Parliament ya Bulaaya baamuyita agende maaso n'okuba nga abitebya, wabula ekyewuunyisa teyagendayo, ekintu ekyaka nga abanje nnyo. Naye nga minisita avunanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga mujjukira Okello Oryem akatambi katambula ng'ategeeza nti minisita waffe ono tajja kugendayo olw'ensonga ezitali zimu, ng'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba olyawo ekikolwa kye yakola ebigambo byagenda maaso n'okuba ng'ayogera mbobbo baabitwalanga emuntwalidde mu nsi y'olukwe era nga bamulabanga omutujju. Era minisita oyo n'ategeeza tetuyinza kukkiriza diplomati waffe oba omukungu waffe oba ambasada waffe atuule n'omuntu ffe gwe tulaba ng'omutujju. Ebyo byaliwo era akatambi ako bwe nnaaba nkafunye nja kukakuwaako. Kakati bwe twogerera ebyama ebipya bitandise okugenda maaso n'okuba nga bivaayo. Kakati ate ekyewuunyisa ngenda kuwa ssente obuwumbi n'obuwumbi Palamenti y'eggwanga erya Uganda ze yasaasaanya oba ze ya allocatinga eri embassy eno, nkuwe ne ssente ezigambibwa okuba tize zibeera allocated mu financial year eya 2025-2026. Parliament ze allocatinga eziri mu billions and billions ze ba allocatingira embassies zino. Kati naddala embassy eno eye Brussels egambibwa okuba nti yafuna obuwumbi bwa siringi za Uganda bwe ngenda okugamba, naye nga we twogerera ate embassy eri mu mabanja kubanga batugambye huge debts, missing assets, zero performance score, idle diplomacy, rock Uganda's Brussels mission mu ggwanga erya Belgium. Ogenda kutya abakungu b'eggwanga erya Uganda balabika mu bitongole byabwe eyo ku embassies zaabwe gye batuula balabika nga tebagenda mu maaso nakubanga bakola kyokka ng'omusimbi gw'omuwi w'omusolo okugambibwa okuba nti guba spending bwako ekyamazima mungi nnyo. Bino byengenda okumaaso n'okuba nga nkuwa bye bimu ku ebyo ebiyinza okuba nga bijja kutuggulwako emisango, tusibwe mu kkomera emyaka 20 oba tusasule obuwumbi bwa siringi za Uganda 2 singa etteeka liri etwogerako linaaba liise. Bino byendi mugenda maaso n'okuba nga nkuwa byandibanga abasajja abakulu babirabanga nze ali mu kubeera nga nkwata information ya Uganda n'enjishe yalinga n'abagwira singa etteeka linaaba liise. Era bino byendi mu kugamba bijja kuba bimenya etteeka. Kati kambikuwe ng'etteeka terinaba kubanga liyita oba nga terinaba kubanga lifuuka etteeka. Bwe linaaba liyise oba nga tebiyise bino at least byo osangibwe ng'obimanyi. Ambasada omuzungu akiikirira Uganda mu mikago gye ngenda okugamba wenjogerera ayongedde okugenda maaso n'okuba nga awemuka ate n'awemula eggwanga lyakiikirira. Wabula nina ttiimu y'abakungu baakola nabo nayo ngenda gikutuusaako ogenda kutegeera ambasada Miriam Black, so akola nani? Ono ye head of the mission ya ambasada omukulu, wabula alina ttiimu y'abakungu nga bano bateekebwamu omusimbi gw'omuwi w'omusolo Parliament ze allocatinga naye nga nabo bakola naye, wabula nga kigambibwa balabika tebalina bye bakola ku embassy, balabika babeera mu byabwe ssente y'omuwi w'omusolo ng'egenda maaso n'okuba ng'etokomoka. Kkiriza nga bulijjo tusookanga ne tujjawo akalango then ne tusobola okukulukuta awatali nsonga etutataaganya.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe ku mikutu egy'enjawulo kwe tusinzira okugenda maaso n'okubanga tukutuusako ensonga nga bwe tuba tuzikuŋŋaanyiza ne tusalawo okugenda maaso n'okubanga tuzikutuusaako. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nga tonaba kubanga otwegattako, kirira wansi awo wennyini w'olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kade aka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya kubanga buli nsonga gye tuteekayo obeera notified. Sebambulidde Patrick nga bulijjo, nze mbeerangawo ku mikutu gino gyonna kw'osinzira okugenda maaso n'okubanga gy'otulabira okubanga nkutuusaako bino n'ebirala bye mba nkukuŋŋaanyiriza. Kakati wulira. Oluvannyuma lw'emirundi egiwererako ddala nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alabikirako mu international platforms ez'enjawulo, naddala akalulu kano aka 2026 okuva lukaggwa, yasooka n'alabikirako mu kye tuyita Geneva Summit, yaddamu n'alabikirako mu EU Parliament, naye ng'omukyala amanyiddwa nga Miriam Black so agenda maaso n'okuba nga akoowoolwa, baamuyita agende maaso n'okuba nga abitebya ku ebyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera eri Parliament eno wamu ne Parliament yennyini bye yagenda maaso n'okuba nga ezuula nti bye byagenda maaso mu kalulu aka 2021. Minisita oyo ambassador oyo yagaana, naye ng'ekyamugaana kyava ku bigambo minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga Henry Okello Oryem okuvayo n'ategeeza, yamuyita na minisita we ambassador we my ambassador, era yali amukubidde essimu yamugamba naye ekiwandiiko ekimusamoninze tekivudde wa Kyagulanyi wabula kivudde mu EU, n'agamba tayagala kumanya wabula ye minisita ambassador we tajja kubeera nga alinnyayo mu palamenti ya Bulaaya, akolayo ekyokuwa Kyagulanyi platform, kwegamba okutuula ku platform emu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Receive it or don't receive it, I will not give it. It is not important, but what I'm telling you, it will not happen. My ambassador will not be appearing. It will appear, it will give Kyagulanyi the pleasure. It will get credibility. It will be more noticed. For my ambassador to appear with him in any platform at all, be it in Uganda or outside Uganda. And therefore, my ambassador will not be appearing with him in any platform. The document is coming from European Parliament, not from Kyagulanyi. So what? So what? Omuwulidde Henry Okello Oryem ng'ategeeza nti ye ambasada we tajja kugendayo, ebyo tebijja kusoboka. Kakati ambasada oyo era bw'atyo teyagenda. Kati nga kyebuuzibwa ssente ze zitaaliwo, kiki ekitaaliwo, wabula oluvannyuma amawulire gatandise okuvaayo nti ku embassy ey'eggwanga erya Uganda newankubadde nga ssente obuwumbi n'obuwumbi ziteekebwayo, ngenda kukusomera ekiwandiiko wano ogenda kutya. Parliament ssente ze yaloketinga ezaagenda, kakati we twogerera kigambibwa nti ate embassy eno ebanjibwa obuwanana n'obuwanana bwa ssente nga bw'ogenda ogenda maaso n'okuba nga owulira. Kyokka nga ambasada ono omulimu gw'agenda maaso n'okuba nga akola, wuliriza gye buvuddeko twakuwa ebyafaayo bye. Ye ambasada wa Uganda mu Belgium era atuula mu kibuga ekikulu ekya Brussels ewali embassy y'eggwanga erya Uganda, Miriam Black so ne ttiimu ye gye ngenda okugamba gy'akola nayo. Ye ambasada w'eggwanga erya Uganda mu Netherlands, era ng'eyo nayo gy'asinzira ogenda maaso n'okuba nga akiikirira Uganda, ate era nga mu ngeri emu ye ambasada ow'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erimanyiddwa nga Luxembourg, bw'atyo neera akola nga ambasada wa Uganda mu kye tuyita European Union, era nga palamenti eyo y'ensonga lwaki yamuyita agenda abitebye, lwaki babba akalulu kyekisooka, agenda abitebye lwaki baatulugunya bannayuganda kyekyokubiri, agenda abitebye lwaki balemesanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda maaso n'okuba nga akola campaigns ze gavumenti ya mukama we nga ono alina omukiikirira agende maaso n'okuba nga abinnyonnyola abasajja mu palamenti ya Bulaaya baali bamaze okuba nga bamusamoninga, wabula nga bwe nkugambye ono takola yekka, tatuula yekka ku embassy, agituulako n'abalala. Ekyewuunyisa ebigambo bigenda okuvaayo nga waliwo ssente ezigenda maaso n'okuba nga zimubanjibwa okusinziira ku kiwandiiko, tezibanjibwa ye ng'omuntu wabula zibanjibwa embassy ey'eggwanga erya Uganda. Waliwo wano ekiwandiiko ng'era bulijjo ffe tukuwa amawulire ne tukuwa ne soosi yaago, osobola ogenda maaso naawe okuba nga weenoonyererezaako ogatte ku ekyo ekitono kye tugenda maaso n'okuba nga tukuwa. Kakati wulira ekiwandiiko kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire gwa Red Pepper Online nga bw'ogiraba official website yaabwe, bakuba omutwe ogugamba Embassy in Chaos, boogera ku ya Uganda Brussels etuulako omukyala Miriam Black so gwe ngenda okunnyonnyolako
ne baani baakola nabo na biki ebireese embassy okubeera mu chaos. Missing assets, huge debts, zero performance score, and idle diplomacy rock Uganda's Brussels mission. Amabanja assets ezitalabikako, zero performance score nga kiraga nti n'enkola gye bakola balinga batalinayo na mirimu gye bakolayo okusinziira ku kiwandiiko kino. And idle diplomacy eri idle kitegeeza babeerawo nga batudde abakungu naye ngenda kukusomera ssente eziba spendingibwako ogenda kuwulira ogenda kutya. Katusooke tumaleyo ekiwandiiko kino nga bwe kigenda maaso n'okuba nga kitambula. Nga batugamba batya wano, wuliriza, tuli mu kiwandiiko kifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Red Pepper. Wuliriza. Uganda's embassy in Brussels, the very first of the country in Europe's diplomatic heartland, is now at the center of a storm after explosive findings exposed a trail of mismanagement, poor planning, and operational paralysis that has left critical functions crippled under the watch of Miriam Black. So, ensonga ezigenda maaso ku embassy ey'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Belgium. Uli abakugamba embassy y'eggwanga erya Uganda mu Belgium mu kibuga Brussels, eno nga ye feesi ery'eggwanga erya Uganda eri omukago gwa Bulaaya, era nga Uganda ebeera ekiikiriddwa nga bw'olaba Miriam Black so wadde muzungu obeera olabye eggwanga lya Uganda. Bw'otuuka ku embassy y'eggwanga erya Uganda mu Belgium obanga alinnye ekigere kyo mu ggwanga erya Uganda. Kakati batugamba nti okusinziira ku explosive findings ebyazuuliddwa bino nga bitiisa n'okutiisa, bigambibwa okuba waliwo kye bayita mismanagement, poor planning, operational paralysis n'ebirala ebirese. Ensonga enkulu ezirina okugenda maaso n'okuba nga ziba oba emirimu egirina okugenda maaso n'okuba nga gikolebwa ku embassy y'eggwanga erya Uganda nga tezikolebwa wansi w'obukulembeze bwa Miriam Black. So batugamba batya? From missing high-value assets to unpaid statutory obligations, stalled diplomacy, and a shocking 0% compliance rating, the mission's performance has been laid bare as a troubling example of how a key foreign post can drift into a dysfunction while appearing operational on the surface. Uganda egenze maaso n'okuba nga ewemuka, neeva mu kuwemuka, neeswala n'ekigambo eky'amaanyi ky'oyinza okuba nga okozesa awaawo. Batugambye okuva ku kumiisinga assets eziri high valued nga zimiisinga tebamanyi gye ziri, unpaid statutory obligations, waliwo n'ebirina okusasulibwa nga tebisasulibwa ku embassy eyo, stalled diplomacy, and a shocking 0% compliance rating. The mission's performance has been laid bare and as a troubling example. Kati wetwogerera embassy y'eggwanga erya Uganda kyekyokulabirako ekya embassy enfu ensi yonna gyeyinza okuwa abantu baayo, nti oba oyagala okuwa example eya embassy enfu eri dysfunctional, eri awo nga tekola, nga n'obuli bw'enguzi bususse, ng'ebintu bibbibwa, nga ne assets eziteekebwa mu ssente z'omuwi w'omusolo tezimanyiddwa gye ziraga, Uganda yeerabibwako nga example embi eri amawanga amalala agayinza okwagala okwewala ebintu ebifaanana bwe bityo. Kyokka Uganda ku wano ku face nga bakulaga nti tulina embassy mu ggwanga erya Belgium mu kibuga ekimanyiddwa nga ekya Brussels. Kakati wano ngenda kuba nga mbikutuusaako obitegeere bulungi nnyo, otegeere Uganda butya bwegenda maaso n'okuba nga ate efaanana. Ngenda kuwa n'ekizimbe okuli embassy ey'eggwanga erya Uganda side awo, tubeere nga tutegeera nti abakulu babeera omwo nga beefuula era nga bali bize, beefuula abakakkala by'emirimu naye nga in actual sense tebalina mirimu gye bagenda maaso n'okuba nga bakola. Mu kiwandiiko kino bongera mu maaso ne bagamba batya? At the heart of the scandal is a glaring financial and accountability lapse. The mission failed to recognize several high-value assets in its financial statements for the 2024-2025 financial year. They are not minor oversights, but include the Chancery itself, the official residence, land earmarked for a new residence, 2 official cars, and a utility van, among other assets. The omission of such critical property from official records raises serious concerns about asset control, transparency, and the risk of management or loss. Ekisinga okwewunyisa
ne mu financial ya 2024-2025 jukira kati wetwogerera tuli mu kumalako financial ya 2025-2026 tuyingira financial ya 2026-2027 wano batugamba nti ne mu financial ya 2024-2025 wuliriza balemwa okunnyonnyola bino era balemwa okubaako bye balaga ensi biki bye bakoze ne balemwa n'okunnyonnyola ebintu bino waje byalaga kakati wulira nga ne mu office mwennyini emirimu tegitegerekeka waliwo kye bayise two official cars emmotoka 2 omanyi kyekitegeeza okubanga emmotoka z'abakungu Uganda zeekwata netekamu ssente neegula ng'abakungu bennyini tebamanyi gye ziri kyokka ate nga wano mu report ziraga zaagulibwa ssente ze zabbibwa oba emmotoka ze zabbibwa akulira embassy si munna-Uganda naye muzungu utility van nayo yennyini tebamanyi gyeri erina okubeera ku embassy amanga other assets tebamanyi gye biri tebategeera wa gye byalaga naye ate nga baabigula ssente zasipendingibwa Uganda yazitoola bannayuganda baazitoola nga kiraga nti waliwo obutali bwegendezo oba waliwo obulagajjavu mu kye bayise asset control jukira ekyo kiriko office number waliwo obulagajjavu oba tewaliwo kye bayita transparency ne ekijjuddewo ekyamanyi kye bayita mismanagement ku embassy enebeera highest office kubanga bano babeera ba diplomat ye face y'eggwanga erya Uganda nga bw'owulidde era nga bwengenze maaso n'okubanga nkutegeeza ambassador omuzungu ate nga munna-Uganda era yakulembeddemu bino byonna ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa wuliriza wano as if that were not enough nti oyinza okulaba kiringa ekyali tekimala gye bali the mission is still is sitting on unpaid statutory obligations amounting to 72,000 euros equivalent to approximately 304.99 million Ugandan shillings tied to ONSS areas and penalties. These are mandatory obligations and the failure to settle them signals not just financial strain but the breakdown in compliance with the host country requirements, a diplomatic embarrassment in a jurisdiction where regulatory adherence is non-negotiable. Wuliriza ng'oggyeko ebyo byenjogeddeko waggulu ebyabula oba byabbibwa oba ssente ze zaakukusibwa kakati wulira embassy okwongera ogenda maaso n'okubanga eswaza eggwanga erya Uganda wulira waliwo emitwalo 7,200 eza euro nga ssente ezo zibanjibwa embassy ya Uganda mu Brussels nti balina bye baali balina okusasula ne batabisasula nga mwe baali balina okusasula ne batabisasula we bagamba mandatory obligation byateeka embassy erina okubeera ng'ebisasula eri ensi egenda maaso n'okubanga eba hostinga ezo ssente ezoogerwako embassy yonna ezisasula kebere embassy ya Amerika wano mu Uganda ezisasula ssente ezo kakati embassy y'eggwanga erya Uganda bagibanja emitwalo 7,200 eza euro nga bw'ozizza mu za Uganda bwe bukadde 304 n'emitwalo 99 nga ssente ezo zibanjibwa embassy nga kigambibwa okuba eggwanga lya Belgium zibabanja ng'oggyeko ekyokubeera nti bakiyise diplomatic embarrassment bisobola n'okubanga biviirako eggwanga lya Uganda embassy yaabwe okubanga bagisengula kubanga bagigoba ne bagiragira okukwatamu ebyayo oluvannyuma lw'eyo ensonga nga bwegenda maaso n'okubanga ate etambula gwampuliriza embassy ey'eggwanga erya Uganda babeera mu office mbu nga basiiga ekifaananyi nti bali bize bakola naye ng'ekyamazima ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa mu embassy byebyo byennyini byendi mugenda maaso n'okubanga nkutegeeza okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogwa red paper bagenda maaso n'okutunnyonnyola embassy y'eggwanga erya Uganda butya bwegenda maaso n'okubanga eswaza eweebuula n'okusiiga ekifaananyi ekibi ery'eggwanga erya Uganda era nkugambye ezo ssente zigibanjibwa ng'oggyeko okuswaza obuswaza ekyokuswaza kiyinza okuba tekimala eggwanga embassy yaalyo eyinza n'okuba ng'egobwa singa ssente ezo zinaaba tezisasuddwa tuli ku embassy eriko abakozi abasasulwa ssente zengenda okugamba paalamenti zeyaloketinga n'ezisindikayo babeere nga bagenda maaso n'okukwasaganya emirimu mu kiwandiiko bagamba batya funding gaps have further compounded the crisis out of a projected 39.344 Ugandan shillings to billions Ugandan shillings. The mission received only 30 billion Ugandan shillings, with the capital development taking at the hardest hit, receiving just 49% funding over 5 years. Yet even with limited resources, questions arise about how effectively the available funds have been utilized. Bagamba nti kale tetuganye
bano bayina ekizibu ekyo ekyebyo byogeddwako nga bwe biwulidde ku mukutu gwa Red Zone TV bwoto ne ku mukutu gwa Uganda 24 live wabula kigambibwa nti n'engeri gye babafandingamu gavumenti y'eggwanga erya Uganda mbu nayo yennyini eringa etabafandinga kimala nti bakugambye mission oba embassy eno baafuna obuwumbi 30 obwa Uganda kwobwo 39 nedda ku buwumbi 39 bwe baali balina okufuna baafunako obuwumbi 30 nti nga kiraga ssente ezaali supposed okuba nga zibaweebwa tezaabaweebwa wabula era ebibuuzo ne bisigala nga bijja nti newankubadde mu myaka 5 egiyise embassy ku ssente zerina okufuna oba funding gw'erina okufuna efunyeko 49% ebitundu nga 49 ku buli 100 byokka naye ng'ebibuuzo byebuuzibwa era nga bibuuzibwa bigamba nti bwe kibanga ddala bwe kityo bwe kiri lwaki akatono akaliwo nako kabalemye okugenda maaso n'okuba nga bakakuwasaganya bulungi nnyo ne baba nga basobola okukola at least kale emirimu egimu ne gitakolebwa naye ng'eggwanga tebalisiize kifaananyi kibi kubanga mu kiwandiiko wano bakyogera bagambye batya. The mission had still not finalized its new strategic plan aligned to the National Development Plan by July 1st, 2025, leaving it operating without a clear roadmap. This absence of direction is reflected in its decimal performance rating, a staggering 0% compliance score issued through the National Planning Authority's assessment of budget implementation and results at delivery. Mu kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga ogwa red paper bongera ogenda maaso n'okuba nga bannyonnyola ensonga zikyali nnyingi zenina okuwa ekiwandiiko ekyo ebiseera ebisinga ntera kikomyawo ne tukwatako ku nsonga endala gwayagala ogenda maaso n'okuba nga okifuna ekiwandiiko kino mu bujjuvu ojja kgenda ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga ogwa red paper official website yaabwe bwetyo bwefaanana ojja kgenda maaso n'okuba nga okifuna ojja kgenda maaso n'okuba nga okisoma obeere ng'otegeera bambasada abakungu akasente k'omumusolo bakakozesa batya. Kakati nga sinnagenda wala ngenda kusooka nkunnyonnyole ambasada ono baani baatuula nabo mu embassy baakola nabo kubanga ttiimu ey'abakungu nnene eteekebwamu oba evujjirirwa omusimbi ogw'omuwi w'omusolo gwenjagala ogende mu maaso n'okuba nga omanya nga bw'obalabaawo be bamu ku bakungu Miriam Black so baakwasaganya nabo emirimu njagala okukusomera wano olukalala otegeere bulungi nnyo nti emirimu tagikola yekka era bwe wabaawo okubba ssente bwe wabaawo okuswaza eggwanga taliswaza yekka ate teweerabira nti ye sinamuddugavu newankubadde nga munnayuganda. Njagala okukuwa list ey'abakungu abakola abatuula ku embassy wetwogerera olunaku olwalero bano weebali era bali ku embassy awo batudde bagenda maaso n'okuba nga bakuwasaganya emirimu nkusomera amannya gaabwe buli omu ndooza n'obuvunaanyizibwa bwe otegeere bulungi nnyo. Wuliriza, kuliko abakulira head of mission oba ambassador bamuyita Miriam Black so ono ya ambassador w'eggwanga erya Uganda Belgium, ate era akola nga ambassador wa Uganda Netherlands, akola nga ambassador wa Uganda Luxembourg, akola nga ambassador wa Uganda mu European Union. Kuliko deputy we amanyiddwa nga ambassador Franklin Katungwe, deputy head of mission. Kuliko ambassador Beatrice Pachunega Manano, ono akola nga accounting officer. Kuliko Mr. Julius M.K. Ankunda, ono ye first secretary. Kuliko Brenda Namaja, first secretary and head of consular services. Kuliko Mrs. Azena Nambalirwa, second secretary. Kuliko Titus Seruga, third secretary. Kuliko Mrs. Brenda Bionabye, ono third secretary naye. Kuliko Mrs. Alicia Kiza, naye third secretary, era nga kuliko Mrs. Christine Kabazaire, naye third secretary. Mr. Emmanuel Kiroko, financial attach ku embassy. Ne kubaako Mr. Emmanuel Kiroko, oyo gwe kugambye. Kuliko Mrs. Rebecca Masembe Mwesigwa, administrative attach. Ne kubaako Mrs. Phoebe Sagara, personal secretary. Then n'asembayo Mrs. Fatuma Semuju nga office attendant. Era nga bagamba nti eyo ye list ey'abamu ku bakungu abatuula ku embassy ey'eggwanga erya Uganda. Kati nga sinnakuwa sente za spendingibwako embassy eyo, nendooza nazo kanzikuwe obuwumbi
n'obuwumbi obwa ssente z'omumusolo bugambibwa okuba nti ssente ezo zispendingibwa era ziweerezebwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda okulaba nga zituuka ku embassy zibeere nga zikakkalabya era nga zikola emirimu. Parliament ya allocatinga ssente obuwumbi n'obuwumbi zigende ku embassy eyo zibeere nga ziyambako eggwanga erya Uganda okulaba nga likiikirirwa bulungi nnyo, wabula teryakiikirirwa kubanga ne Parliament ya Bulaaya olunaku lwe yatuula ne bakusamoninga ambassador wa Uganda ku European Union yagaana okulinnyayo ng'oluvannyuma lw'ebiragiro ebyali bimuweereddwa oba bye twawulira nga biyisiddwa omukulu amanyiddwa nga Okello Oryem, ono nga ye minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga erya Uganda, yatuuka n'okugamba that is my ambassador. Parliament ya Bulaaya eno yatuula ng'akalulu ka 2021 kaakaggwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuwa omwaganya n'abaako ebigambo by'ayogera n'atangaaza ku kyabadde mu kalulu akalulu nga bwe kaali katambudde ak'eggwanga erya Uganda aka 2026. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bye yayogera, Parliament ya Bulaaya yafuna interest ne bagenda maaso n'okubanga bagamba nti leka tusamoninge ambassador wa Uganda ku EU era nga tetunnaba kubanga tukola resolution ambassador ono asooka ajje, ambassador nga tannaba kutuuka era nga tannaba kubanga ayitibwa. Ekikolwa ekyasookera ddala okuswaza eggwanga erya Uganda, ekikolwa ekyo bye bigambo bya Minisita Okello Oryem. Receive it or I don't receive it, I'm going to give it it is not important, but what I'm telling you, it will not happen. My ambassador will not be appearing. It to appear is to give Kyagulanyi the pleasure. It will get credibility. It will be more noticed. For my ambassador to appear with him in any platform at all, be it in Uganda or outside Uganda, and therefore my ambassador will not be appearing with him in any platform. The document is coming from European Parliament, not from Kyagulanyi. So what? So what? Minister yatuuka n'okumuyita ambasada we n'agamba singa anaapiyaringa ku pano y'emu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mbw'ajja kubanga kwegamba yalinga ategeeza nti ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera bijja kubanga ebikakasiddwa nti bituufu ate nga bo bagamba si bituufu. Kati ambasada oyo bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga teyagenda naye ate nga baali bamusamoninze. Parliament ya European Union command zijja kubeera 23 ya samoninze ambassador kandabe exchange of views on the political situation. Wagenda kubaawo ku exchanging views ku mbeera ya Uganda, specifically on the conduct of kibaita akalulu akalumu mwaka gwa 2026 kibaita post electoral situation. Norekyo High Excellence Bamita Black Soul, Ambassador of the Republic of Uganda and permanent mission to the European Union, I know kurabikako ba representatives okuva mu kagugu African Union, COMESA, IGAD, ba observers to Ugandan elections balina okulabikako. Leadership of the National Unity Platform, main opposition party in Uganda, balina okuba connectinga. Mr. Jonas Johnson, Head of Unit, Horn of Africa, East Africa, European External Action Service, naye alina okulabikako bakubaganye ebirowoozo ku kalulu nga bwe kaali balyoke basalewo eggoye. Weebuuze kiki kye banazzaako, yekiri how impactful kwegamba amaanyi gaakyo galiwa. Yes, kakati ekyewuunyisa ambassador teyagenda olw'ebiragiro ebyali biweereddwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga era amawulire ago twagakuwa n'obitegeera bulungi nnyo, naye ng'ate egyo gye gimu ku mirimu gy'ateekeddwa okugenda maaso n'okubanga akola. Kati ng'ovuddeko ekikolwa ekirabikidde mu mawulire eky'okwembarasinga eggwanga erya Uganda, njagala nsooke nkuzzeeyo emabega nkulage ssente Parliament zeeyaloketinga nga ssente zo mu kuziwa embassy gino gye gimu ku mirimu gye bateekeddwa okugenda maaso n'okukola, okulabikira ku platforms ezo ezirimu erinnya lya Uganda
okusobola okuba nga protectinga erinnya eryo. Newankubadde nga nkubadde bakola nabo era nkutegeeza nti takola yekka, kakati njagala nkutwale sente mmeka ze babawa buli mwaka oba mu financial year ewedde baafuna sente mmeka ambassador ne ttiimu ye, sente ezo ezigambibwa okuba nti kakati tebaamanya zaakola kyenkana ki, kyokka nga ate mu budget sente ezo zaali ziteekeddwamu, ezimu zaafunibwa. Wuliriza. For the financial year 2025-2026, the Parliament of Uganda has allocated a total of 13.34 billion Ugandan shillings approximately to the Embassy of Uganda in Brussels. Mu financial year 2025-2026 yokka Uganda yakwata obuwumbi 13 n'obukadde 337 n'emitwalo 867 eza siringi za Uganda approximately. Parliament yazikwata n'ezalocatinga nti zigende ku embassy y'eggwanga erya Uganda mu kibuga Brussels eky'eggwanga erya Belgium, basobole okukiikirira bulungi Uganda, basobole okuba nga bagiweesa ekitiibwa nga bwe babayita mu EU Parliament bagenda, nga bwe wabaawo ebyetaagisa okugula babigula, naye ate mu kiwandiiko owulidde nti ezimu ne ku mmotoka tebamanyi mayitire gaazo. This allocation represents a significant increase from the 6.77 billion shillings approved for the previous 2024-25 financial year. Ekyewuunyisa, sente ze baafuna mu financial year mu mwaka gw'ebyensimbi guli ogwasooka zaali ntonoko ku zino ate ze baafuna mu financial year eno gye tuli mu kumalako eya 2025-2026. Embassy y'eggwanga erya Uganda mu Brussels baagiwa obuwumbi 6 n'obukadde 707. Ku mulundi guno baagirinnyisa ne bagiwa obuwumbi 13 ne sente ezigwamu. Kyokka ekyewuunyisa bagamba babanjibwa, embassy bagibanja. Sente ezo zaakola ki? Bwe babayita mu EU tebaagendayo, sente ezo zaakola ki? N'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Kati wali bakugambye waliwo n'emisaala egitannasasulwa, waliwo ebintu ebibanjibwa bingi nnyo. Kati njagala nkuwe wano sente zino zisaasaanyizibwa zitya. Budget breakdown eno yali bweti. Ku buwumbi 13 bwe nkugambye obwaweebwa embassy eno, wages and salaries zitwalako obuwumbi 4 n'obukadde 350 zo zigenda misaala Miriam Black. So omusaala gwafuna nga ambassador w'eggwanga erya Uganda ogenda kutya, ngenda gukusomera wano ogenda kuwulira. Acquisition of produced assets developing or retooling 4.87 billion Ugandan shillings. Wano wabaawo okugula retooling kitegeeza nga kubanga okuddira tugeze furniture omukadde bamugjeemu bagula furniture mu offices, okugula assets ezo oba ebintu ebyo mu kibuga Brussels babeere nga bateekamu furniture omupya omulungi mu offices embassy ya Uganda esobole okulabika obulungi. Ekyo kyokka kyatwala obuwumbi 4 n'obukadde 807. Naye ate bakugamba baba banja. General use of goods and services, okufuna goods and services nga buyinza ozitaaminga, akawumbi kalamba n'obukadde 507. Travel and transport, entambula, akawumbi kalamba n'obukadde 105 ku bajeti yaabwe. Naye ate ekyewuunyisa, jjukira baba n'emmotoka ezigenda okugula ebintu, ezigenda otambuza ebintu, ezigenda otambuza abakungu. Kati ate wali bagamba babanjibwa n'emmotoka ezimu tebamanyi gye ziri, ate nga waliwo akawumbi kalamba n'obukadde 105 obwateekebwako ku byentambula. Travel and transport. Utility and property expenses, obukadde 96 obukadde 96 ze zaakozesebwa. Governance and security allocated approximately 13.24 billion shillings to support overseas mission services including consular services and peace and security. Kati awo ne tuvaawo, njagala okutegeeza Miriam Black. So omusaala gwafuna nga ambassador wa Uganda, njagala owulirize bulungi nnyo, ogenda kutya. Ye ambassador yekka, kyokka ate nga ambassador oyo nakugambye wadde munna Uganda alina obutuuze bwa Uganda, afuna basic monthly net salary approximately akakadde kamu n'emitwalo 39 eza Uganda ze batugambye. Naye nga bagamba sente ezo, ekigambo approximately nti ziri awo around, naye ate ne batugattira akagambo unconfirmed.
tekikakasiddwa bwe zibanga ddala gwe musaala gwafuna ng'ate ebigenda mu maaso biwulidde kirabika kitya era kiba kitya bwe kityo. Abakulu bano bagambibwa okuba nti ng'oggyeko n'ebyo balinayo n'ebikolobero mbu bye bakola era ngenda kuwa akatambi awo akagenda mu maaso n'okuba nga kakunnyonnyola. Kati ate okuzzaako emabega kansooke nkuwe ssente obutitimbe n'omutitimbe gwa ssente Paalamenti ya Uganda ze yaloketinga eri embassies oba ebitebe ebya Uganda ebyenjawulo nga simanyi oba ebitebe bino nabyo bikola kyekimu ng'ekitebe ky'e Brussels bwe kitukoze. Ogenda maaso n'okuba nga bitulabisa. Wuliriza kasipiidi kagenda kuba kamaanyi mukko wano tusobole okuyitawo. Mu East Africa and Africa ebimu ku bitebe byemmanyiiko ba byenfunyeeko. Nairobi Kenya Uganda yateekayo obuwumbi 6 n'obukadde 85 n'obukadde 85. Dar es Salaam Embassy Uganda yagiweereza obuwumbi 5 n'obukadde 210. Kigali Rwanda Uganda yagiwa obuwumbi 4 n'obukadde 14. Kinshasa Democratic Republic of Congo Uganda Embassy yaayo baagiwa obuwumbi 4 n'obukadde 95. Addis Ababa mu ggwanga lya Ethiopia kubanga ambassador oyo yatuula ne ku AU yaweebwa obuwumbi 6 n'obukadde 12. Pretoria mu ggwanga lya South Africa Embassy ya Uganda baagiwa obuwumbi 5 n'obukadde 408. Abuja Nigeria Embassy ya Uganda baagiwa obuwumbi 3 n'obukadde 9. Juba South Sudan Embassy ya Uganda baagiwa obuwumbi 5 n'obukadde 13. Cairo mu Egypt Embassy ya Uganda baagiwa obuwumbi 4 n'obukadde 15. Mogadishu Somalia Embassy ya Uganda baagiwa obuwumbi 3 n'obukadde 75. Awo ku lukalu lwa Africa ezimu ku embassies zensobodde ogenda maaso n'okubanga nfunako. Kakati ate bwe tugendako ko ewalala embassy za Uganda zo baaziwa ssente mmeka naye ng'ate embassy ye Brussels ye kitumazeeko nti bo ssente munnange bazikozesa nga bwe baagala. Europe and Americans wuliriza Americas Embassy ya Uganda e London United Kingdom baagiwa obuwumbi 7 n'obukadde 42. Embassy ya Uganda e Washington DC United States of America baagiwa obuwumbi 8 n'obukadde 10. Embassy ya Uganda e New York Permanent Mission to the UN awo nga ambassador atuula mu kitongole ky'amawanga amagatte baamuwa obuwumbi 12 n'obukadde 45 eza Uganda. Embassy yeggwanga lya Uganda e Belgium eyo yonji kugambye. Embassy ya Uganda e Bufaransa mu kibuga Paris baagiwa obuwumbi 5 n'obukadde 10. Embassy ya Uganda e Berlin German baagiwa obuwumbi 5 n'obukadde 409. Embassy ya Uganda e Canada mu kibuga Ottawa baagiwa obuwumbi 4 n'obukadde 200. Wano mu Middle East ne Asia parts ezo embassy zensobodde ofunako Embassy ya Uganda e Dubai e UAE oba Abu Dhabi gyetuula baagiwa obuwumbi 6 n'obukadde 85. Embassy ya Uganda e Riyadh Saudi Arabia baagiwa obuwumbi 5 n'obukadde 508. Embassy ya Uganda e China Beijing baagiwa obuwumbi 6 n'obukadde 300. Embassy ya Uganda e India etuula e New Delhi baagiwa obuwumbi 4 n'obukadde 405. Embassy ya Uganda e Tokyo Japan baagiwa obuwumbi 5 n'obukadde 12. Zezimu ku embassies zensobodde okuŋŋaanyaako ssente z'omuwoomusolo gye zigenda. Wabula ate embassy ya Uganda e Brussels mu Belgium yo muwulidde engeri gyegenda mu maaso n'okubanga eweebuulamu n'okuswazaamu eggwanga erya Uganda nga ambassador amanyiddwa nga Miriam Black. So akasente ako nga bw'okawulidde kagenda maaso n'okubanga katuukayo naye ng'ebigambo ate tebitambula bulungi. Kakati omukyalo ono ngenda mukuwako akatonotono omutegeere bulungi nnyo yaani Uganda ambassador to the European Union and the Belgium Miriam Black so declined a summons from the European Union Parliament in February 2026 for several diplomatic and political reasons. Ezo ngenda zikuwa naye nga sina zikuwa ono ye kamukwongere omutegeere bulungi nnyo otegeere ambassador ono atukiikirira yaani. Wuliriza bagiyita Red Zone TV Sebamulidde Patrick nze mbeerawo ate ne ku mukutu ogwa Uganda 24 live n'emikutu emirala kwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga tukubuulira ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula nga sinaba kuwa bimukwatako kansooke kuwa akatambi nga annyonnyola ng'aliko ebintu byayogera. Mukyala mweru bamuzaala mu ggwanga lya Netherlands akiikirira Uganda mu mawanga ago nga bwe ugambye muwulire. Ambassador Black, Happy New Year. Happy New Year to you. What do you think are going to be the key challenges in the relationship between Africa and Europe this year? Well, let me start with what we want to get out of it together is a win-win situation. And what we would like to achieve with the European Union
is trade instead of aid. Trade, of course, we all know that that's where development comes from. Africa is a huge continent and it has enormous mineral resources available. We estimated about $80 trillion of mineral resources in the whole of Africa that have not yet been exploited. One, of course, a major challenge in our relationship will be migration. Out of all Africans on the move, 80% stay in Africa. And we as Uganda, as you may know, we are quite now have become a little bit renowned for the way we receive and are hospitable to any Africans who need to leave their country of origin. So we have 1.2 million refugees on Ugandan territory. In February, we'll have the African Union Summit with Egypt as its chair. Do you feel there will be the same push for reforms as we have seen under the presidency of Rwandan President Paul Kagame? I would say initiative for reforms is not something that was only done, when President Kagame took over the chairmanship. He has really pushed it forward. And of course, it remains to be seen. I also don't have a crystal ball, but I don't think that these reforms are going to somehow fall behind because of Egypt chairing. No. When I spoke to the Egyptian ambassador recently, he also indicated that these type of reforms need to be pushed by the member states. We are 55 member states now, so it's us to push it, and not so much the institution as such. There has to be a willingness of the member states to actually advance on that. And every organization from time to time needs reforms. 2019 will also be a key year for the renewal of the Cotonou Agreement. Where do you see the African Union's position in these negotiations? Miriam Black So, ambassador wa Uganda mu mawanga agogengera okubanga nkutegeeza omukyalo ono mu myaka gye nga 7 wakati w'enkaga mu 97 olw'ensonga nti yazalibwa mu 1956 ate yazalibwa mu ggwanga erya Netherlands. Kakati wuliriza ababadde beebuuza twabawako ku profile y'omukyalo ono, abantu bangi badde nga beebuuza lwaki omukyalo ono yakiikirira Uganda. Omukyalo ono badde okimanyi nti ye yakweka era ye yayambanga Janet Museveni ne family ya General Kaguta Museveni bwe baabeerera mu nsiko. Museveni abeera Tanzania ewa Julius Nyerere ng'abeera ne Sweden, era omukyalo ono ye yakwata family ya Museveni n'agiddusa n'agijja e Nairobi n'agitwala e Sweden, ne bawangalira e Sweden okulwanagana bwe kwaggwa nga bamaze okuwamba ne balyoka bakomawo. Kati eno message mugisalemu egendewo omuntu abadde agamba nti lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu family ya agiddusa. Kakati osobola okutegeera ebintu bino gye byatandikira obanga bwe bizzenga biba. Kakati njagala tutambule otegeere omukyalo ono yaani. Miriam Black So eyazalibwa mu mwaka gwa 1956 e Netherlands born Ugandani. Ono ya ambassador wa Uganda mu Belgium, Netherlands, Luxembourg ne mu mukago gwa Bulaaya. Ono member ow'ekibiina kya NRM, a member of the National Resistance Movement, ekibiina ekikulirwa General Kaguta Museveni era ekibadde mu buyinza okuva 1986. Miriam Black So seba alina ne master's degree nga n'okusoma kwe kwonna kwava mu ggwanga la Netherlands, naye ate kuli mu kuapulayinga mu Uganda. Aina master's degree mu mateeka yagijja ku Utrecht University mu ggwanga erya Netherlands, era yakolako wansi w'ekitongole kya UN Human Rights UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugee mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Baali bamusindikayo era n'akolayo. Kati mwaka akaseera we yakolera ebyo nga bw'ogenda okuwulira. Ono yafuuka deputy ambassador to Brussels mu mwaka gwa 2023. Ono voluntarily yakwata citizenship y'obutuuze bwe obw'eggwanga erya Dutch oba erya Netherlands n'abusuulawo n'afuuka full Ugandan citizen. Ono yafumbirwako omu ku baali abalwanyi ba NRM wakati wa 1905 ne 2024. Yali mukyala w'omu ku balwanyi
abaalinga mu nsiko nga balwanyisa gavumenti y'Obote nga baagala General Kaguta Museveni ajje abeere nga atwala obuyinza. Kati omukyalo ono omu ku balwanyi yali yamuwasa, kugamba yali bayinza okugamba nti yali yamuganza, yali yafumbirwako, wayaganzibwako omu ku baali abalwanyi abaali mu nsiko mukadde ako, era baazaalayo n'abaana 2. Museveni bwe yali tannaba kujja mu buyinza, bakugamba nti ono yayamba nnyo Janet Museveni n'abaana be okubafunira asylum mu ggwanga erya Sweden, era yadifendinga Uganda n'ebikolobero bigamba nti Uganda human rights violations ku muterera gw'ensi naddala mu ICC. Mujjukira mu mu Netherlands bannayuganda bwe baavayo nga bagenze Hague mu Netherlands ne beekalakaasa ne batuusa abamu ne batuusibwako n'obulabe ng'abantu beekalakasa olw'ambasada ono okuwolereza Uganda ku bikolobero ebyali bigivunaanya. Era wano bakugamba nti Black has downplayed the use of safe houses for human rights violations in Uganda. Wano yali awolereza Uganda era ng'ategeeza ICC n'ebitongole ebirala nti Uganda eri safe. Tewaliyo yadde ne bye muwulira ebya safe houses teziriyo. Uganda eri safe, emirembe gijjudde mu Uganda, teriyo muntu atulugunyizibwa, teriyo ddembe ly'abantu lirinnyirirwa, ekyo tekiriyo. Miriam Black ng'awolereza nga bali mu ICC, International Criminal mu ICJ oba International Court of Justice. Uganda nga bagiguddeko emisango gy'okutyobola eddembe ly'obuntu, omukyalo oyo n'ayimirirawo nnyo n'awolereza gavumenti ya mukama we, era ya representinga Uganda mukadde ako. Yagaana ebyo byonna byali bijogerwako n'ategeeza nti Uganda ye yakabye nnyo bikoze bitya. Abannayuganda ne bagenda maaso n'okuba nga beemulugunya era ne beekalakaasa ne balaga ensi nti ono omukyala mufere. Ssegirinya Muhammad bwe yalwalira n'ava mu kkomera, bwe yalwalira ng'ali mu kkomera n'aggyibwa mu kkomera n'atwalibwa mu ggwanga erya Netherlands mu ddwaliro ery'eddwanga Alexandra Medical Center afuna obujjanjabi. Ssegirinya yayogerako ne Dr. Nico, mumanyi Dr. Nico y'omuzungu w'ekibiina ky'NUP, abeera naye mu ggwanga lya Netherlands era naye yensi gy'azaalibwa, wabula ng'oyo ye yawasaako omunnayuganda oyo Dr. Nico. Kati omunnayuganda gwe yawasa n'agenda joining ekibiina kya NRM. Dr. Nico n'agamba wadde oli mukyala wange tulinayo n'ezzadde nze sijja kukolagana naawe. Kati Dr. Nico n'afuuka kwegamba n'ayagala ennyo eggwanga lya Uganda era ng'asinziira eyo n'alwanirira enkyukakyuka. Kati Ssegirinya bwe baamuadimitinga mu ddwaliro ery'eddwanga Alexandria Medical Center mu ggwanga lya Netherlands, omukyalo ono yavaayo n'ategeeza bannamawulire nti nedda ssebo, Ssegirinya alimba, tebamutokyalingangako, tebamukubangako, n'ebyo byonna by'ayogera alimba. Kyokka ng'ayogera nzaalwa ye Netherlands, ali mu Netherlands nga mu makomera Ssegirinya gy'abadde nga talinnyangayo, wabula n'avaayo n'awakanya ebigambo byonna Ssegirinya Muhammad byagenda mu maaso n'okuba ng'ayogera. Wabula ekyaddirira bannayuganda beekalakaasa nga baagala omukyalo yave mu nsonga ezo, era ebyaliwo tebyali byangu nnyo, ebyaddirira teyabyagala. Omukyalo yamanyirwa nga Miriam Black. So during the Uganda Day celebrations on 30th August 2025, her embassy officer in charge of diaspora affairs, Titus Seruga, allegedly attacked an opposition activist called Dr. Nico Shandawood. Seruga allegedly prevented police arrest by claiming diplomatic immunity. Black announced she's investigating the incident. Nti jukira mu ggwanga eryo omusajja ono gwe Dr. Nico, amannya ge ndoza sikuwadde kifaananyi kyawo, amannya ge bamuyita Nico Shandawood. Ono ffe gwe tumanyi nga Dr. Nico yakulemberamukko bannayuganda ne beekalakaasa mu ggwanga lya Netherlands ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde. Kati omukyalo ono omu ku bantu baakola nabo ali in charge of diaspora affairs, amanyiddwa nga Titus Seruga, mukuwadde nawali. Kakati ono Titus Seruga yagenda n'akuba Dr. Nico, yamulumba mu kwekalakasaawo kwegamba ng'agamba lwaki mutulabisa mwekalakaasa biki. Kati poliisi yagezaako okwagala omukwata, omusajja oyo n'asimattuka, wabula ambasada n'akola nnyo ekisoboka okulaba nga bambi agezaako genda maaso n'okuba ng'amuprotekitinga. Kati nga ambasada ono alwanirira omu ku bakozi banne ku embassy y'eggwanga erya Uganda, wabula yategeeza nti agenda maaso n'okukola okunoonyereza ku nsonga eyo. Ebyo ne bigenda maaso bwe bityo. Uganda ambassador kakati oyo gwenjogerako era gwenkuwaddeko akatonotono, oyo
ye ambassador akulemberamu embassy eyaguddemu ebizibu ebyo byokugamba ebiri mu kuswaza n'okuweebuula ekitiibwa ky'eggwanga erya Uganda. Ye ambassador y'omu era ye yajeemera ekiragiro oba ye yajeemera summon okuyitibwa okwa parliament ey'omukago gwa Bulaaya eyali emaze okugenda mu maaso n'okubanga emusamoninga oluvannyuma lwa information His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yali abawadde ku ebyo ebyali bigenze mu maaso mu kalulu ka 2026. Omukyalo oyo ku biragiro bya Minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga yagaana okubanga alinnyayo era bw'atyo n'abanga alinga ajeemedde parliament ey'omukago gwa Bulaaya bwe batyo ne bagenda maaso n'okubanga bafulumya resolution gye bafulumya nga bavumirira akalulu akagenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kyokka ng'ekyo tekyandibadde bwe kityo ku muntandikwa kubanga yo EU Parliament baagamba tetulina kufulumya, tetujja kufulumya resolution nga tetuwuliriza sayidi zombi. Baayita ambassador ajabitebye wabula ambassador n'agaana bw'atyo n'atagendayo. European Union Parliament bw'etyo negenda maaso n'okubanga eyisa resolution ze yayisa. Kakati bibadde teziribusa ate amawulire ne gafulumya nti ambassador embassy kwatuula bw'etyo egenze maaso n'okubanga eyinako ebikolobero byekola ebiswaza eggwanga erya Uganda. Kyokka ate nga waliwo era envuuvuumo ebigambo ebibadde nga bitambula nga biraga nti era waliyo ebikolobero ebirala ebikolebwa nze byesimanyi wabula nina akatambi wano aka Fred Rumbuye kankakuwe okawulirize era ebigambo byogenda okulira si bya mukutu guno yadde abaguddukanya wabula bigambo bya Lumbuye nga naye ayongerezaako. Bw'omala okulya ebigo by'omukyala oyo mu makamu ake ng'akonfesinga bye yakola kati ngenda bbaletera dda telinini gw'abadde akola mugenda kutya naye okuba nti nze information sigifulumya bw'omu waliwo mwana muwala eyafulumiza part of the information akatambi ako katambudde ku social media wabula katambudde nga temunafuna information oba kye tuyita okwongereza ku information eyo. Njagala nzanya akatambi k'omwana muwala ono nange ngenda obbongereza ku information gy'ataabawadde nga mutegedde kiki ekizibu kya Uganda kibadde ki era bani abakibaddemu. Mwana muwala y'ono njala mu recording video eno abakulembeze ba national platform ba chapter leaders mwenna bulijjo mubuuza ani yaddusa Museveni, ani yaddusa Janet, ani yaddusa Muhoozi, ani yaddusa Mwarakano Lugunda, bonna ani yabaddusa okufuna asylum ono Marijane Black. Kati njagala kuwa chance mwana muwala ono mu dakiika 6 abannyonnyole then bawe additional information mugenda kutya. Ayagala okumanya ono omukyala Miriam Blacksoap ambassador wa Uganda mu Brussels mu Belgium ne Netherlands eno video yo ono omukyala abatamumanyi mukyala mudachi wadde nga kati muna Uganda ajjudde after denouncing her citizenship mu 2003 eyadachi nafuuka fully citizen of Uganda. Ono omukyala munnamateeka mukuketivu era ono omukyala during 1980s yalinga best mu Nairobi ng'akola n'ekitongole kya UN nga be bayambako ba refugees by then mu ntalo ezaalinga mu East Africa naddala ezaalinga mu Uganda nga Museveni bali mu nsiko. Era ono omukyala ye yalinga ayambako Janet okumuwa emmere n'okumukweka e Nairobi. Ono omukyala yakwekanga ba associates ba Museveni ne Museveni kennyini. So relationship yono omukyala ne Museveni evira ddala mu 1980s. Museveni we bawangula olutalo n'afuuka president wa Uganda mu 1986. Ono omukyala yava e Nairobi n'ajja Uganda n'atandika okukola emirimu gye egya consultancy n'ebirala mu butongole. 2023 ono omukyala Museveni yamwappointing okufuuka ambassador wa Uganda mu Netherlands ne Belgium n'okwasaganya ensonga za Uganda mu EU. Omulimu gwaludde ng'akola okuvira ddala 2003 era we bamwappointinga ku ogwo position yeyo n'adenouncing citizenship ye eya Netherlands n'afuuka omutuuze we Uganda fully. Ono omukyala Museveni yali yateekateeka dda era bannayuganda twebaze nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu eyazze n'atugulawo amaaso. Bino byonna ffe nga bannansi abasinga twali tetubimanyi nga tetubiwa attention. Twali tetumanyi na kumanya namba esinga ordinary citizens bannayuganda babadde tebakimanyi na kukimanya nti no ambassador waabwe owa Belgium ne Netherlands mukyala muzungu. Ono omukyala azanyira nnyo Museveni empiki ng'era amubikirira nnyo kubanga yamurepresentinga mu buli kintu kyonna mu International Criminal Court mu UN mu EU buli wamu yamurepresentinga mulimu gwe kuwolereza Museveni kubikirira ebikolobero bya Museveni n'ebirala n'okumulobingira.
gy'emirimu gy'emitongole gyakola okufuna aba-partners aba-trade investment tourism ebyo bwe bityo. So gavumenti ya Museveni yali yeeteekateeka ng'oggyeko okuteekateeka fake opposition, ono omusajja yali yeetegekera dda internationally nga tolina woyinza kuyita kumukuba. Bannayuganda musabire nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyatutuusizaako omuntu yenna akyalina doubt nti enkyukakyuka egenda kujja Uganda, ke kaseera otandika okuba n'essuubi. Ono omukyala bamuyise ku Mande agenda abitebye kuba bulijjo byagamba abakungu mu EU balaba ng'ate si bye bituufu. Bagenda musoyasoya kajjogijogi w'ebibuuzo. Agenda kubeerayo nga representinga gavumenti ya Museveni. Naffe tugenda kubeera ne ba representatives baffe okuva mu NUP. Hopefully Joel Ssenyonyi anaabeerako. Because I like how he does his submissions. Bye bitonotono ebikwata ku ono Miriam Blankso. Museveni yali yazimba ekintu kye. Era senga sikujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali muntu yenna abadde agenda okusobola okulwanyisa Museveni. Both ewaka, regionally ne internationally. Yali yaluka ekintu kye. Kyovula tubadde nga ne muloopa emisango mu ICC nga tegitambula lwa mukyalo oyo. Alright. Njagadde nsoose kuwa mukyala yennyini gwe tugenda okwogerako mu bigambo bye mbiwulidde. Yes, kakati nanga awo njagadde okuba nga nkuwa era owulire bulungi nnyo okusobola okwongereza ku ebyo byengenze maaso n'okuba nga nkuwa. Kakati wuliriza omukyalo ono amanyiddwa nga Miriam Blackso yayitibwa mu European Union Parliament naye yagaana okugendayo. Newankubadde ng'owulidde Okello Oryem tugambe nti yamugaana oba government ya Uganda yamugaana naye wano kitwala nti yakola ki nti ye yagaana. Wabula mu information gye nnina ku ensonga lwaki baagaana baawa ebigambo nga bino nti Uganda's ambassador to the European Union and Belgium, Miriam Blackso, declined a summons from the European Union Parliament in February 2026 for several diplomatic and political reasons. The Uganda government urged that the EU has no legal mandate to summon an ambassador of a sovereign non-EU nation. Officials like Permanent Secretary Vincent Bagire framed the refusal as a matter of national principle. Nti Uganda egamba nti ensonga eri sovereign eri ku nsonga za sovereignty nti EU terina legal mandate ku summoninga ambassador wa ggwanga eryetongodde era eryetwala ng'eggwanga eryo si member ow'omukago gwa Bulaaya. Wano ne batugamba parity with the opposition. Minister of Foreign Affairs Okello Oryem stated that the ambassador would not share a platform with opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu, who was invited to the same session to testify about human rights abuses. Oryem urged that the government would not grant the opposition that level of privilege. Mbu mukatambike wawulidde Okello Oryem ng'agamba nti ambassador bw'anaagenda ajja kuba awanise era ajja kuba Uganda ejja kuba ewadde nnyo ekitiibwa kwegamba n'okuwa relevance Robert Kyagulanyi Ssentamu nti era opposition ejja kuba efuuse y'amaanyi era kijja kuleetera ne EU okumanya nti ebyo ebigenze maaso n'okuba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abyogera kwegamba bijja kuba tebikyaliko kubuusabuusa ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda tebijja kubeerako kubuusabuusa kubanga bino bo bagamba nti we banaatuula ku platform y'emu oba oli awo tajja na kusobola ku reasoninga na Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olaba we batuula ku platform y'emu akasajja ne kamulabisa akasajja ne kamuswaza ng'ensi yonna eraba zezimu ku nsonga ezigambibwa eziyinza okuba nga zigambibwa okuba nti ze zaaviirako ekyo. Ugandan officials described the EU parliamentarians' knowledge of the situations as insufficient and based on misinformation, choosing instead to rely on reports from the EU ambassador stationed directly in Kampala, who had given them elections a more favorable review. Kati mbu bagamba claims of bias jezimu ku nsonga lwaki ambassador ono yagaana mbo abamu ku bakungu oba abamu ku ba MPs mu parliament ya Bulaaya abasinga obungi nti bali biased
oba abasinga obungi nga waliwo endowooza nti bandibanga bawagira na Robert Kyagulanyi tikakati ono bw'anaagenda wano mu kumusoyaasoya ebibuuzo bayinza n'okumuteekako embeera y'obunkenke obaolyawo omukazi wattu n'alemererwa n'okulemererwa ekintu ekirowoozebwa era ekigambibwa nti kirabika bayinza okumulabisa so neabanga nayo yali emu ku nsonga ezo ezaaviirako okulaba nga omukyalo oyo Miriam Black so nga tagenda ku palamenti ya Bulaaya eyali egenze maaso n'okuba nga emuyita kakati nga tukyagenda maaso n'okuba nga tutambula genda mu comment section wandiikayo ensonga yo nga bwe tugenda maaso n'okuba nga ate tusunsula ensonga zonna nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zijja kkiriza tubeere nga tukoma wano tuwuliziganye ate mu updates ezigenda okubeera nga ziddako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.